Nyongera kwaniriza ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad ate bolaba nga tudde bwenti ambako na mawulire genza temberenga nkuwa mpya subscribinga yongere kutwegattako ati tuberenga tugenda maaso tubenga tubunyisa n'okubeeranga twongera okwagazisa abantu ekintu kya Good Talent kinene tupromoting ebitone tubawa amawulire agenjero natona ko lwaleero anziza temberenga nkutuusako emboozi tukeredde mawulire agennaku nga munywanyi waffe mukwano gwaffe omuyimbi mu ggwanga Uganda wano music industry Mr. Lee. Mr. Lee ebibyete bitambula bulungi nnyo oluvannyuma lw'okuviibwako maama we rest in peace mami mama wa Mr. Lee afudde enkyayo lunaku olwaleero. Mr. Lee muyimbi ayimbira mu kati babayita ba Kampala Boys naye be ba B2C soldiers okuva emabega wonna abadde bayitibwanga ba B2C soldiers so omukulu ono Mr. Lee ate maama we munanga avudde mu bulamu bw'ensi eno waliwo gettana bakobeera nga tukakasa ne agalaga nti maama wa Mr. Lee okutuuka nga ava mu bulamu obw'ensi eno omukyalo ono nti abadde atawanyizibwa ekirwadde kino kirumi maama ugwe ekirwadde kimumala abantu ekya COVID-19 so maama wa Mr. Lee afudde enkyayo lunaku olwaleero era omukulu ono Bambi ebintu ebintambulira bulungi nnyo oluvannyuma okubeera nga afiiriddwako maama we gw'abadde ayagala ennyo. Abavubuka ba B2C oba bayite ba Kampala Boys bano baali balina manager waabwe wa B2C omukulu Ande baali bali mu Ande events gye buvuddeko emabegako ddala ate oluvannyuma baavayo ne babeera ate nga batandika ekyabwe. Abavubuka bano bali basatu naye abalinganga abawukanamu nko ku ddoboozi Bobby Lash ayimba nga linganga rapingamu naye bano abalala kwe kuli omu ayitibwa Mr. Lee nga bwe tukulaga mu bifaananyi bino nga line mami we so munnange Mr. Lee afiiriddwako mami we olunaku olwaleero naye nga kigambibwa nti abadde atanyizibwa ekirwadde kya COVID-19 era amaze ebbanga eriwerako ng'ali mu intensive care okulaba nga ate Bambi yalwanira obulamu bwe abeere nga abeerawo naye ebyembi enkyalunaku olwaleero amawulire ngafulumye nga tulaga nti mama wa Mr. Lee Bambi afudde. Nyongera okubajukiza nti banange ekirwadde kya COVID-19 weekiri kya ddala kiruma ate kitta kisaanyizaawo ddala twongere kubeera nga twekuuma bw'oba toli wekanga bwindi waneeno mbeera nga okozesa nnyo masiki olw'ensonga nti masiki eno ekutangira okuba nga bw'oba olina nga tomanyi oleme siiga mulala ate era naye wobeera n'omuntu gotamanyi nti ayina naye ne waba nga akolodde naawe aleme kubeera nga ate akusiiga muganda wange so kitalo nnyo kitalo ddala eri abana Uganda kyana kitalo ddala eri ababanyumirwa music industry kitalo nnyo kitalo ddala eri abantu bonna bonna okulaba nga ate mukwano gwaffe Mr. Lee Bambi mami ate avudde mu bulamu bw'enze tugenda banga twongera okuwa updates nyingi nnyo ezikwatagana ku mboozi eno ye Mr. Lee mami wafiiridde abadde mu mbeera ki Mr. Lee ngo omuntu ali mu mbeera ki okuziika kuina kubaga ku social distance ng'omukulembeze w'eggwanga lwe yava n'abeera nga atunnyonnyola so tugenda kubanga tukuwa byonna ne mu kuziga tugenda kubeerayo nga bannamawulire tulaba ate nga tukutuusaako ensonga zino gwe gy'ogenda okubeera nga atoli muganda wange so embozi zigenda okubeera nga ziddaku nga zigoberera ku mbozi ya Mr. Lee tugenda banga tuli ku siini wennyini nga twongera okuwa bineeno so omupya oyongere kusubscribinga likinga tuwendowooza yawo mu section yo commentinga tetubeerenga tugenda mu maaso muganda wange webale nnyo webalire ddala.